Omukyala yazze n'akasente kangi nga kyekiku kya musezi. Si kasente kangi. Talinawo kasente kalinawo naye twali twakyogerako dda. Ne tugamba wonna we tukikolera tukikole kiggwe. Era guno omwaka we mala okwanjula then ebisigadde nga ntandika kukyusa bulamu bino ebyokukola bino genda mu comedy kukola ne Museveni bwana gulawo gwe sise tajeti zange. Nja kyusa bulamu obulamu mbukyuse mbuweri Mukama kubanga nzire eri Yesu mbeere eri Mukama obulamu bukyuke mbere nga ndi musajja mulala bino ebyokubeera olinga era bana abantu ababeerawo ne balowooza Kapale simaya yakola comedy nga we mulala eyo nakasasiro yakoma agiri emyaka kati ndi mulala nnyo Mariachi ajje ku mukolo siminaako buzibu Alex Mwanje Mariachi Chiko yagenda obeera bagundi best man oba Mwanje nkyalondawo ne Mwanje yali nnyo ku mukolo gwa Mariachi kati Chiko ono olubuto kabeerewo kale nempe otejja kunfuwa asooka kumbeera mwali akabugumo nga kyekyo Mariachi yajabeera nga yansimula entuuyo Mariachi agenda kuba yansimula akatambala wali Maulana Rain bebagenda obeera nga bayimbira abantu kutegeka awo kusitula kita kyamaye nga tuyingira ekidaala eri ku buko oyo gundi yajja okisitula Snake ne Zolo bebajja ositula ekita ky'omwenge so bintu Kapere ajja kubeera nga ye mukinjaji yajja osala ebisolo byonna ebinattibwa kuba musajja musiraamu Sebanga oyo ajja kubeera wali kalabirira yasiba abakyala Gomesi bwebiti okusitula bibbo okutegeka kusimula masowaani bwebiti buli muntu alina omulimu agume bugumi just ebigambo bigenda kujja gyali ba X bagenda kujja mu inbox ye bagenda muvuma amawulire gangenda kumubeerako bagenda munoonyerezaako naye abeere mugumu ebyo bwebito bibeera buli wogaggawala mu nsi empala nayo yeeyongera n'abakwagala beeyongera naye bw'oyavuwala abantu bakudduka kati kitwaye ndi bw'ogwa mulaavu n'ofuna omuntu gwogenda kufumbira abakwogerera baba bangi kye bakola sister wange Remy kyali kya ttabbu nnyo ending tears wololo kagamba tujja beera ku Facebook malanga wiiki 3 oba mwezi naye bijja kuggwa kyenizo omugamba abeere mugumu ayinza n'okuvaayo omuntu n'amugamba nti ngwe ensimbu bonna bajja byogera ze ndi mugumu naye abeere mugumu baye boogera alizoga Kapale ngwe ensimbu kinaabeera olaba ne Kapere yagenda ebusoga n'afuna omukazi naye ate olonze and some boy who's smart boy olabirako mu comedy n'ogamba nti wallahi kye bakoze nange kati abasinga abawasiza mu comedy abakazi bawasiza tebabawasiza mbu kujjako ali omu Mariachi mukazi we yabeera naye ebbanga era yamuliisako ku ntula naye kati bw'otunuulira bano abamu kati nga Salvador abakazi be bali nabo tebabaagala in love real life they are after money abakazi be bali nabo because of money abantu nkubuulira amazima omukazi yena gwokwanyisa era bw'omukazi bw'omukwananga nga wakamukwana n'okusaba ssente oyo takwagala omukazi akwagala takunyega na kuya ssente ne waba azaagala akulinda n'oweeyiza n'ozimuwa naye omukazi ajja because of money bwe ziggwawo era ng'atema is a come is a go okitegeera babeera attracted by money omukazi kayo babeera attracted by money kiba kiwedde so tugambe nti generally mu comedy Mariachi yeyinza okuba inspiration kubanga omukazi we yali alona bamanyi nnyo babeera nnyo nga tujja no kukyezi baavu bulungi aludde naye agenzo funa era tamugobye babadde naye wankwade ayenda n'ayenda Mariachi n'ayenda byayenze era adda waka kubanga musajja ne bwoyenda omukazi wako olina omuwa ekitiibwa lazima tona mulaga byokola sigala ng'omulaga laavu kyekikuma obufumbo mpayo nga ndaba nze ndi musajja mukulu mmanyi byenjogera mbasitamidde mbibambi mmanyi omusajja bonna abafumbo beendanga ate tebenda niye omukazi atakkirizibwa kwenda mu bufumbo kati bwafuna olubuto nga gyalukwanjulira ati mutata kalooli ndaleeseyo akaana naye gwe omusajja olina okuleeta nga mama naaki amaka gange omukazi wuyo naleese omwana biki byoyinza okusubwa nga byolaba nga bigenda kuba nga bikugira nga omaze ofuuka omusajja omufumbo kudda wakaleeti kunywanywa ku twenge n'embeera bakyali bange tukiringa nnyo ti omukazi tukaba talina mwana wakaba yebwa n'okuddayo mangu waka ne muwa kampani ate nange bwaba mukazi nga bungagalana nga oli omufiiringa ne bwoddayo amangu waka mba munyumya oba onyumirwa naye omukazi nga temukwatagana otya okuddayo waka mujabeera mu kweyisa mulinga abayo yawasambega temunyegaŋŋana busungu buli awo mulinga abayombye temwayombye kubanga si mukwano gwo wawasajja so omukazi yajja because of money ate naddala mu covid n'abakazi bannya bagenze mu bufumbo because of kwewogomayo Programu ene kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga woogiraba wansi awo WhatsApp n'awe ayagala okubakubirako
Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze, solar panels ku size zonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower. Kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribing awuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music. Okay, sanyu lyerere abaganda bange abandaba okusinzira mu Uganda n'okwetolola ensi yonna. Nze Lujja ndine muganda wange MC Kapale. Era nga woolaba kati gegano agamu ku makooti aganakozebwa ku mukolo. Gano just bino bya bulijjo agomukolo batunga matunge. Agamu twagatumiza kuva gundi take. Kibino kibayita omusajja obuvunaanyizibwa butandise okwambala amakulu. Mune bubona onayingira obufumbo n'okusooka n'obanga ova mu mbeera 2022 tuba tuli brandinga. Tukuwa ebintu by'okututuuzaawo ku lujja. Wabadde awo sooka onnyumize. Bulijjo nkukeberako blood wange nti nze ebyange byatabuka byagaana. Ate ku luno wasazeewo tugamba nti ate kati mbeera ya mikolo. Wafunye omwana yali yatambulamuko just naye nga twali twakyogerako dda naye n'atambulamu n'agenda Sierra Leone. Naye nga bwe yakomyewo naga tukikwasaganye kiggwe addeyo. Naye nga era still ayinza obutaddeyo olw'ensonga ezo business ze zonna ezisinga agenda zikolera muno. Olwedde yavuddeyo eri takyakolerayo. So abagamba nti wakufunye enkuba kyeyo. Ono nkuba kyeyo yaliwo before. Sinkuba kyeyo. Just wano mu Africa tabankuba kyeyo. Abaligenze kulambula. So kati yagenda kulambula ko. Something like that. Kutambula nadda yakusanze okyawera oba yasanze waliwo ebyakuvaako. Kati felaba era mbadde nkyawera olw'ensonga era sifunanga muntu gwempasa kikyeza nkyawera. Mbadde senga. Tukwesemu mugalawo nawo. Mbadde senga. Omukyala agumidde ku kinagamba nti ngenda sigala ngenda na Kapale mu mbeera nti mbaddemu n'ebyokkaaba oluusi okulaaja nanga akawunga terieka. Ekyo si ekikulu. Omukazi omutuufu akwagala takwagalako ssente. Era bw'okwana ng'omukazi naga nsindikira transport mpeerezayo data oyo totawaana omasi future wife. Ebintu bingi bye tulabirako omukazi gw'osobeera naye ebintu bingi. Nzikadde yonna maze omumekkaanya ne mutegeera nti asobola okubeera nange. Ayagala Kawuki Simon tayagala Kapale oliwo ku stage. These two personalities ziri bbiri. Simon ne Kapale. So kati wanalina Kawuki. Mwami Kawuki biki ebyabaviiriddeko okugamba nti kaakati yessaawa mufuuse mugenda fuuka mwami na mukyala. Bannange ebyo bintu bizibu byakunnyonnyola saazi nakyaniza okugamba nti nange nkooyo okulya akakomando. N'omukazi tasobeerawo n'afumba ate nina sukaali neetaaga omuntu owaka ne mama yakiŋŋamba nange afuna omuntu owaka mutabani wange abeera eri sibeera naye naye kati ono omukazi namulaba empisa ze mukazi muganda nti asobola okubeera nti yakuza ffe tukuza mukuza asobeera n'omwana wange mpaka naye wazaala owange omulala ntuzaala owokubiri nange nembeerako n'omwana wange oba nagamba okuddamu okuzaala omwana omulala nga maze funa omukazi asootula waka. Ate ono abadde akola ate byoyombera byakutuuza mukazi waka. Ate aba akola era anti kati bw'abaawo wabawo omukozi naye kati osobola oleeta omukozi ate omukozi nabeera n'omwana we yekka kiba tekisoboka. Era omukozi asobaawo ate omukazi aba yeekozesa bizinesi weziri tasobola okuva ku mulimu oba asobola okugenda ssaawa ze zayagala ku mulimu n'agenda waliwo omwana agulawo eri ku mulimu ebintu bwe bityo bimanyi. Twali naawe nga tuwaana akapulinti ka Eddie Kenzo ku luno gwe wuwo kati leero lulo owaana owuwo. Kati olaba Kenzo ye teyali tafunye wa Kwanjula ye yali afunye Sire Queen kwemulisaamu Kayala abantu be bamusibako ye yali anyumira mu bibya abantu bamusibako abantu be bamusibako abawagizi. Naye nze wange nze namweronde nange nalugwambu gwe nalisimenye bwe aleese muyaye buyaye. Omwana wange si mulungi nnyo naye jase bulungi bwe buli munda obulungi bwe buli munda mu ye nze mbumanyi we buli. Bulungi bwe kati abantu basika balaba bupulinti tebufumba omukazi obweru yero obwo kati bayibe bekulu sendeza yono ya muziwena tuko mutuza mbufumbo terera kazaali mpitirivu mukazi obweru yero obulungi lungi obwo eno bango ina sende nyingi aleka batikazize kufumba kabaka kwagala ko sende yabo zigwerawo nakasikamu kuba tebukola bwagala bukolerera awo obweru bwina figa niyo wange figa ye oba ne character ye ya bufumbo asobola obeera mbufumba ate mukazi mukozi
talina kyabasobola okunyongerako saa mukazi watuula waka mwalinde nze munze kati bwe mba nfudde wenva mu nsi eno Allah nampita nga talina kyamanyi kukola abaana agenda bawaani atandikirewa so omukazi alina oba nga akola ffenna tuba bazadde bwe mba nvuddewo asigala alabirira abaana bw'aba avuddewo naye nsigala ngenda mu maaso empisi bweto betambula. Omukazi wamujja sayidi ki? Omukazi mwana wa muno muganda waabwe nagambye wali eri bayitawo ngoma awo Sonde. So tugenda okgenda kumpi awo mugule buguzi ngoye gamba manager Tone agule ngoye empya tugende tudeeto omwana okolo bakutaddewo nga nakoze mezi meka nga 2 April nga wale so kubalwa Saturday ngobudde wayanguyizo banga lero twali wadde omwaka guno mwaka mungi naawe kati omanyi ekyo ba makulu simama makuloni koni ayinza okutabukira wano ayinza okutabukira wano nga sinaba kubaako na kyenkola alika ne mu covid ono awedde abantu bawasizza nina emikwano nina ababosi abagagga bange bangi nnyo abamanyidde ebbanga bajja kunyamba nange akatini ke ninawo n'omukazi kalinawo omukolo gubeerewo nenga speed y'amaanyi Kapale mutali mu kwetegereza kwa mulundi gwakubiri omukazi gwendabidde emyaka kumpi 2 kitundu yagenda mulaba ebbanga eri gyagenze abaddeyo zaluddeyo nnyo mwezi gumu gwamazeeyo tubaddewo nga twagalana nze kakwandi walondabeko n'omukazi yena mu mawulire nze seemulisa naye mba n'omukazi wange era twabino mu abakamera bikoma wano kasita okwanjula kunaggwa n'embaga tisibalabe wange wamala mumweze kukimanyi interview ku omukazi wange life abeera mu private life tabeera muno byakweraga bino okusimanya nga bakazi babalwasa buli kaseera mukazi walwasa naava emisende ku kamera yuno kwanika ati yuno simanya kuki abo bakazi babakapere babeera mu kamera owange wakapale tabeera mu kamera omukazi private life mukoma mulabanga okuwanjula kuwedde nambaga omukyala yazze n'akasente kangi nga kyekiku kyamuseza si kasente kangi talinawo kasente kalinawo naye twali twakyogerako dda ne tugamba wonna we tukikole kiggwe era guno omwaka wemala okwanjula then ebisigadde nga ntandika kukyusa bulamu bino ebyokukolakola bino okgenda mu comedy kukola ne Museveni bwanaggulawo gwe sise tajeti zange njakyusa obulamu mbukyuse mbuwe eri mukama kubanga nzira eri Yesu mbeera eri mukama obulamu bukyuke mbeere nga ndi musajja mulala bino ebyokubeerawo olinga era bano abantu ababeerawo ne balowooza Kapale simanya yakola comedy nga eyo nakasasiro yakoma giri emyaka kati ndi mulala nnyo infact njagala kukola church we pastor Kawuki kati tugenze mu Kapale tetuli na Mwami Simon in fact olina Kapale kati Kapale yayogedde biri olingamye tugenda na kuki ekyeyo nali njagala kukikola naye ebyo ebintu byogenda Bulaaya biki ebyo ebintu bwebito tebabyogera mu public bwoba olina pulaani zotambula tozogeranga bantu balogo bantu babinnyo bantu balina emitima egibibi omuntu agende Bulaaya mumulabira ali eri wano toyogeranga naye noboberanga gwe lujja toyogeranga sirikanga oli asobola n'okuba essimu kwembasa nabagalo temuwa visa bo tebabuuza abazungu bagala olugambo tebabuuza laki tetumuwa olabirawo nga tebakuwadde so toyogeranga ebyo so nemba nina plan egenda nemba siina sola byogerako ebyo biba byange my private life ennaku zino waliwo engombe ya it will end in tears gogyetegekedde omanye abaana abo pressure kati gwe ngali mu mawulire abantu babyogera ebyo abantu abasinga bawasa nga tebamanyikiddwa bawasa embaga zaabwe nga tebabogerera nti to end in tears nefe olwokuba tuli popular abantu batumanyi abantu balowooza mbu character gyobeeramu wali ng'oli ku stage obeeramu ng'oli mubulamu obwa bulijjo kyova olaba obeerawo mu supermarket ngaawo tubeera twekwekakweka oba oli anakyogula olina akusagwe Kapale yitawo wano bwagwe yange oyogera webuuza abantu bange olaba nti akamanyiiro nalowooza nti bye twogera ku stage bye tubeeramu era mu bulamu obulala so abantu mbategeeza bafaani baffe biri bikoma ku stage kati bwe tuba mu bulamu obulala tuba balala tuba bantu balala nnyo abantu abeekuuma abantu bamanyi n'otwogera omulwadde wa siriimu oyo mu kibogeredde abantu baserebu bangi naye aboogera be bafa ne bagenda be bafa ne baggwayo baffe weetuli kagamba ffe bw'obeera mu private life bw'obeera mu life eno eri popular public life bingi nnyo byoba osuubira olina osooka osala obusungu bingi nnyo byona okwewala kubbabba kukunyiiza abantu kwegamba abantu ate boba bakusuumuuza bakunyiiza kati olina obbavaamu kyova tubeera mu kava ekyo ekikuyisa serebu nti baserebu tebalabika nze n'ebifo byembamu nga nikanfadde bonga ne lulinde bwanda batagabwe Kapale tabandeeta ku maalo bamumanyira mu bitundu byange ne mbamu esigenda because oli olukulaba abakuvuma ne bakuvuma abakola kati okaffe tubajerega ku stage balowooza nti
oba nabo balina otukola nga batusanze. Ku mulundi guno ndoza nawe wonabozeeyo ku stage katulabe mukyala wo ng'omwogerako nga bakomediani abamu we bakozesa bakyala ba ku stage. Anti kati ate abo banti kale tribe ze bawasa za nyangu za kujerega niyo n'omwana muganda Ssaabasajja Kabaka naye ajja kubaawo Katikkiro abeerewo. Tuwakana ekintu nakitumbiza kaadi yafulumye edde ya Ssaabasajja Kabaka Katikkiro naye namuwadde tiyabulwa yafunye Bobi Wine manya Kyagulanyi Ssentamu bonna benda baleeta era embaga bayimba kayimba ati kibuli babitya biri babitya nga tiyabulwa atudde ne Bobi ekinaaba wali tabbonjere bonna badonizera nabayise donizera yampadde $50,000 naye yampadde kesatu. N'abalala bakwano banga bali mu America mu diaspora bonna basubiza okumpa ku ssente. Mama Fina ye yangambye ngendeyo mutwalire card budget ne card. Bonna ngenda bayita buli yewala nasenga kulanama bonna bonna abaje bane buno omwaka 2022 ebyempalana biveewo ali aja Miss Kigundu ye yansubiza okumpa lole ya soda namba twawulire omanyi abantu abamukati ku 10 era ogenda kusanga waliyo kala 5 abagamba nti Kapale asaaga era bajja kubaayo kubanga ne Yesu bwe yali ajja Yerusalemu ng'atuuse wali abantu bonna tebakkiriza abamu bagamba waayo si mutabani wa Katonda bakkiriza oluvannyuma nga amaze okukola ebyamagero so nange bwe banaabanga balabye ng'omukolo guwedde bajja kuba bakkiriza inshallah bajja kukkiriza omukolo abantu tobakayanyanga gwe kola kikyo kola bukozi bintu byosirika ojala nga beereese mpola mpola. Omukolo guno nga gumaze okubeerawo biki muri byowulya bye gugenda okukongerako Kapale ayanjudde omuntu alina omukazi ssebo mbulamu ebeere oba okoze family oba w'amaanyi abantu bakuwa ekitiibwa ky'oba nakyo n'oba comedian tikibanga kiringa oli awo bakumanya oli muyaayo ozonga buzonzi ekyo kiba kitiibwa kirala ekyo kyo kale nkyenyumirizamu tikijja baginsanyusa alina omukazi gwengenda okwanjula mukwano gwange tetugenda beera mu kuyomba mumanyi essanyu jereere tekigenda okusala ku bawagizi bagamba munnayo omusajja bw'aba singo ng'ali mu maaso g'abantu abafuna ate abawagizi abamu badduka ate kati bali eri wembadde myaka gye mmaze nga nimbulwa babadde banjagala lwaki tebazene lwaki badde tebajja ne banfumbirwa lwaki badde tebajja ne bakiŋŋamba nti tuwaseeko naffe kati bwe manneero bandese ne neerondera ate kati baba banjagaza tebalina kye baŋŋamba indasitule ngikozeemu ebbanga ngimazizizza siyana kye neeguya wabula kye neeguya ekikulu nti neeguya mikwano mipya egy'abagagga balina ku ssente balina kye banyongerako omanyi abaavu bwe basinga okukolima awasa atya tajja ba naye babeerawo bageya kuloga kugeyaŋŋana kuya era kyoba waliwo n'olugamba nti bagagga kwagalana baavu kuwalaŋŋana baavu babamu kuwalaŋŋana kwesonga oyo atwala mwana wani oyo neweebuuza omwana wani gwentutte omwitasengawo jajja omwana wakojjaawo ki olaba ne Kapere atunulanga ekikopo ekiyidde ekya plastic anti ansingako ne ŋŋamba wano mu face wano apulike gundi okitegedde saagala kunvumya musajja oyo njogera Kapere ensaaga wamma jangu ku mukolo tonyumirwe olaba ne Kapere yagenda ebusoga n'afuna omukazi naye ate olonze anti some boy is smart boy olabirako mu comedy n'ogamba nti wallahi kye bakoze nange kati abasinga abawasiza mu comedy abakazi bawasiza tebabawasiza mbu kujjako ali omu Mariachi mukazi we yabeera naye ebbanga era yamuliisako ku ntula naye kati bw'otunulira bano abamu kati nga Salvador abakazi be bali nabo tebabaagala in love real life they are after money abakazi be bali nabo because of money abantu nkubuulira amazima omukazi yena gw'okwanyisa era bw'omukazi bw'omukwananga nga wakamukwana n'okusaba ssente oyo takwagala omukazi akwagala takunyegana ku ya ssente ne waba azaagala akulinda n'oweeyiza n'ozimuwa naye omukazi ajja because of money bwe ziggwawo era ng'atema is a come is a go okitegeera babeera attracted by money omukazi kayo babeera attracted by money kiba kiwedde so tugambe nti generally mu comedy Mariachi yeyinza okuba inspiration kubanga omukazi we yali alona bamanyi nnyo babeera nnyo nga tujja no ku kyezi baavu bulungi aludde naye agenza ofuna era tamugobye babadde naye newankubadde ayenda n'ayenda Mariachi n'ayenda byayenze era adda waka kubanga musajja ne bw'oyenda omukazi wako olina omuwa ekitiibwa lazima tolina mulaga byokola sigala ng'omulaga laavu kyekikuma obufumbo mpaayo nga ndaba nze ndi musajja mukulu mmanyi byenjogera mbasitamidde mbimmanyi omusajja bonna abafumbo bendanga ate tebenda niye omukazi atakkirizibwa kwenda mu bufumbo kati bw'afuna olubuto nga gyalukwanjulira ati mutaata kalooli ndaleeseyo akaana naye gwe omusajja olina okuleeta nga mama naaki amaka gange omukazi wuyo naleese omwana biki by'oyinza okusubwa
nga byolabanga bigenda kubanga bikugira ngo mazofuuka omusajja omufumbo kudda wakaleeti kunywanywa kutwenge n'embeera bakyali bantu tukiringa nnyo ti omukazi tukaba talina mwana wakaba yebwa n'okuddayo mangu waka ne muwa kampani ate nange bwaba mukazi nga bungagalana nga oli omufiiringa ne boddayo amangu waka mba munyumya aba onyumirwa naye omukazi nga temukwatagana otya okuddayo waka mujabeera mukweyisa mulinga abayo yawasambega temunyegaŋŋana busungu buli awo mulinga abayombye temwayombye kubanga si mukwano gwo wawasajja so omukazi yajja because of money ate naddala mu covid muno abakazi bannya bagenze mu bufumbo because of kwewogomayo nga tebakudda mu kyalo olwa covid naffe tulina okutyawo kati ekyammwe kino ate nze ekibanga kigasite nakyo layini covid yaggwa dda lockdown yaggwawo dda nkutidde ekatooke gyosula oba mu uganda yonna yaggwawo dda tiabulwa yaggulawo dda ebbaala kuba tebaagala fuluma bweru bantu bamanyire bantu bebatayagala kufuluma batya kubanga tebalina na sente zigula mafuta liita ey'omutwalo ozungerawa nabeera waka ng'omukolo gujjidde mu mbeera ng'ebintu ebimu bbeeyi erinnye andi bwe kiri bwe kito ezo si mmoroka eziri ku kkuba ezo zizo ezirina yingini 2-5 naye ate waliwo n'abazipaakinze ng'ayina kaluku 2 naye nga kayingini kadoni nga kapaakinze kamulemeredde so engalo zino tezenkanankana ngowooza mulimu abantu abatagwebwako sente kati mama fina ayinza okugwebwako sente senga kulanama ayinza okugwebwako sente alhaja misi kigunda ayinza okugwebwako sente Grace gundi Sekeba ayinza okugobako sente Drake Sekeba Drake ayinza okugobako sente Drake Rubega ya Drake Rubega ayinza okugobako sente Drake Sekeba azirina nabukera ayinza okugobako sente yanga bagaga banja balina sente abantu esikembuga ayinza okugobako sente abantu besipapa ayinza okugobako sente balina akawuma akakuba sente kati mweje mukabire n'obwavu baba abantu abali obulungi so kati tekingana kukola mukole kinaabawo ekitono kimala nja kukola ekyo kyenabanina Uyu musajja wange obadde osobola okuvaayo n'ogamba nti abaayi siinaamu kasente akawunga siina mumpa akawunga naye kati ku luno ebinaakunyiga naye andi kati akawunga saisi kasabira nganze nali nkasabira baana abaali obubi bakomedian ekikulu wana Uganda abantu abagala nnyo ebintu ebiri bagala nnyo ba negative yekka nti buli wowulira kyokoze ekintu babalabanga gwali obubinze sibangako bubi kasooka sibulangako kyakulya n'emmoroka nvuga yiye erisisa 2,000 sikola myaka 2 ndi blessed mukama yatubiyimiriramu myaka 17 nina emikwana abali ebulaya abayitirivu bambeeredde mu nti kiri obviously economy egudde n'abagagga balina sente bakyalina abali mu Uganda ebintu ebyo teri atali bubi tosekereranga muntu nti olwokuba leero asabye ekyokulya omuntu asoobera ne miliyoni 5 leero enkya n'abanga talina buza abagagga b'e South Africa bakubuulire ekibatuukako omusanga leero ng'alina ekyatalina bwe buti obulamu bwe butambula tulina okukkereza omukazi okozesezza bukodyo ki okulaba nti omukuma nga wuwo mukazi namuyisa mu mbeera yamulaganiza sirina sente ate namupima nandaba nga tanjagala nga serebwe nga njagala nga kapale tesente tewali abazungu kyova bafuna true love omuzungu babakona omukazi nga I'm poor sinam I'm from poor family but I love you omukazi nagamba you really nenga amulimba bagagga kati surprise z'abazungu omukazi abira aluvanyuma nti omusajja amulimba nga bagagga naye wano omuyaya kulimba ne mugagga na sente emoroka yange ya bei kumbe kanaabe kati omukazi abigendo busy wana abuza kagamba ebintu babikola vice versa yo omuzungu surprise yo biraba aluvanyuma nga mugagga ine ebizimbe family avamu yaba Clinton okizwa aluvanyuma omukazi nga wow you nalinyiga wannimba oli mwavu nakwagala lwabavu sakwagala bugagga namuga no towale nekadi wano omukazi amala funa lubuto n'azaala n'ategera mbwe yagala ava mu famire y'abakulu mpasi nze nakozesa mu nkola y'abazungu sirinaamu n'akimanya era paka ne kati akimanyi sirinaamu tisoba namubeezaawo naye yakkiriza n'ambeererawo ajja alabirawo ebisigadde surprise surprise ze zitambule ennaku z'omwezi mmeka nga 2 Apple era budget ngenda bangi sindikira buli muntu wange alina gwe nina WhatsApp number ye ngenda kwa musindikira budget yasalawo nti anyamba wano na wano era abatasobodde isoke abanjagala n'abatanjagala mwenna namwe mbakwasa mukama namwe ababeereremu kubanga ensi muno tosaabera mulungi buli wamu era oli mulungi gwe luzze simanya lujja tosobola beera nga oli mulungi osanyusa buli omu era alwalaba ebintu byo ku YouTube nagani akasajja akantama kyokka ne babagamba akasajja ako nkaagala life wetu betambula so ukowola Mariachi ajje ku mukolo siminaako buzibu Alex Mwanje Mariachi Chiko yagenda obeera bagundi best man oba Mwanje enkyalondawo ne Mwanje yali nnyo ku mukolo gwa Mariachi kati Chiko ono olubuto kabeerewo kale nempe otejja kumfuwa
asooka kumbeeramu ali akabugumo nga kyekyo maadira ate yajabeera nga yansiimula entuuyo maadira ate agenda kuba yansiimula akatambaala wali Maulana Rain bwe bagenda obeera nga bayimbira abantu kutegeka awo kusitula kisita kyamaye nga tuyingira ekidaala eri ku buko oyo gundi yajja okisitula Snake ne Zolo ne bajja okisitula ekita ky'omweyo so bintu bwe Kapere ejja kubeera nga ye mukinjaji yajja osala ebisolo byonna ebinattibwa kuba musajja musiraamu Sebbanga oyo ajja kubeera wali kalabirira yasiba abakyala gomesi bwe biti okusitula bibbo okutegeka kusimula masowaani bwe biti buli muntu alina omulimu gwe omukyala mwobubaka obulungi era mukyala wange mutumira mukyala wange omulungi Shanalo mutumira mugamba mukyala musiraamu ye Shakira eri ekisiraamu ninange nze Bashir naye obusiraamu nabuvaamu olw'ensonga saakulirayo mbasiraamu kati ndi muntu osalawo osoogenda n'eddiini yonna abasiraamu basobola okumpa ensonga nga 10 nsobola okunziza musiraamu era naye nsobola okuddayo kuba bantayirira olweddi laavu tebiriiko ebyo byeddiini byabawo okuva dda tebibagana kweyagala omukatuliki asobola wasa omusiraamu oba omusiraamu fumbira omukatuliki ebyo ebiri oba omulokole nawasa omu Seventh Day life bwetu agume bugumi just ebigambo bigenda kujja gyali ba ex bagenda kujja mu inbox ye bagenda muvuma amawulire gangenda kumubeerako bagenda munoonyerezaako naye abeere mugumu ebyo bwe bito bibeera buli wogaggawala mu nsi empalana yeeyongera n'abakwagala beeyongera naye bwe oyavuwala abantu bakudduka kati kitwale ndi bw'ogwa mu laavu n'ofuna omuntu gwogenda kufumbira abakwogera baba bangi kye baakola sisita wange Remy kyali kya ttabbu nnyo ending tears wololo kagamba tujja abeera ku Facebook omalanga wiiki 3 oba omwezi naye bijja kuggwa kyeniza omugamba abeere mugumu tetugenda kuba tusukawo wano zino ze tuba okuvaayo omuntu namugamba nti ngwe ensimbu bonna bajja byogera nze ndi mugumu naye abeere mugumu baye boogera alizogaakapala ngwe ensimbu ekinabeera baye omulwadde leka kita yamanyi status yange naye amanyi eyiye kati awo kiba kiwedde esigadde byonna boogere bonna mukama abawo omukisa bagende mu maaso n'okuwalana nga ffe tusituka nga tugenda mu maaso mukama abawo omukisa nga bongera kuwala naffe nga tusongera kusituka kukola byamaanyi tugenda kuba nsuka ku kigambo kya MC Kapale mugole tubbi enteekateeka ndowooza tugambe zitandise wano wennyini we tuli era lonchi ya meeting egenda kubeera Kyanja lonchi esooka lonchi esooka egenda beera mu town wano nga mu Kabuuso kati meeting ezimu zijja beera Kyanja olwo bakyali banga bali aba URA baani ba Alufa baani ab'ekyanja obutakulosinga ku jeno meeting ezimu zijja beera eyo wali ku Switzerland ekyanja kati wane naakulabye muno mu Kabuuso bwe mutume tugenda otegeka omukolo ogwokubiri omanya meeting ezokubiri mwe zijja obeera abantu bange ab'ewamala awo ku Waluzige ku Forest Garden wali eri we tugenda enjo batuusa so n'olw'ensonga ekijja okuba so enteekateeka muziwulidde MC Kapale tuli ku mulamwa nnyo ekintu kyalaali abakyakiteeka mu comedy nedda ssebo omukyala beeyagala nze lujja tugenda kuba nga tubongera ebisinga ku MC Kapale n'enteekateeka nga wena beefaananye katonda bankuumire ate paka we tunakwatagana ku bisinga ku bino ene Captain Music nze lujja so njagala oyongere okukubira Abanayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza
nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde keba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center. Mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko ebe zimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako kuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane ebanneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere nene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge za waka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either neebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe
mu katale fa balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker, byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.